obimanyi ebiseera bisinga making sure nti buli kimu kye bakulowooleza okimanyi era omuntu oyo agezaako kamula omuntu ekintu ekyo mu muntu omusanganga n'omumwa n'obugalo abakuyambye okutegeera abalabe bo lwaki tomusitula n'omutwala eri nti kati kabikugambe mu private asobola kukkiriza naye atyayo ensonga ki namutetenkanya dda agende yagaana ensonga ki mmuteeka wano mbu wamubuza namubuza ate nga nange munoonya nkyagala mujja mu birala mbuze simanyi waali byali bitya nze simanyi nze nakera mukubira kubuuza onojja leero simu teyayitamu paka leero yali abeerawo simanyi nali mufunira ku ssimu naye kale ekyo ndoza tukiwumbewumbe mu byokoze noyogera ebintu bingi nnyo buwonvu ki n'obukko byoyiseemu obuwonvu n'obukko bansiba ekyankola bubi nnyo nagera mu kkomera omulundi gwa gusookera ddala aye nensookera mu first class erimu kubanga batakutwala ku poliisi y'ewandegeya ne batakutwala wala ne bakutwala direct kireka muganda wange oba ogenze gye batwala bateralisiti oba kukyokya so challenge nene nti ngiyiseemu temuli nnyo birala bizibu byoga nti enfunye ekizibu kiki wayitamu mu kkomera just okuyingiza obuyingiza akaduukulu kinene ogamba bugambi nti gundi bamututte mu kkomera nomala ennaku 4-5 nga tosula mu buliri bwo si kintu kya muzannyo kinene nnyo nsi nekwogerako ng'omusibe tekyegombeka by the way ye challenge enasinza okuyitamu mu bulamu bwange eyo wali olowoozanga ku baana bo olowooza ku famire yo maama wo ali wali asula mu ntebe bakugamba ennaku okuva le bakutwala talyanga kintu kagamba buba bunkenke bungi byo byaggwa bitya batutanga mutabuse ne bamanya tuli bakabi ne batutaawo ne bamala ne batuzaako mu kooti naye bamala batuza mu kooti nga si byebyo yatuzayo yali mulala yali musajja mulala olugambo lwatutuukako nti yalina musumba nga wa mukampala omwo naye tetulina kyamu ffe tetwamukwasa mukama ne batugamba nti waliwo omusumba yatutwazaayo ne batuzaayo ne tuguwoza ne gugobwa ne guggwa nga tomwogedde erinnya kale wa ku luguudo ki naye nga wa mukampala omwo oluguudo sirumaye bulungi oba mu bwayiisa omwo oba mu makerero omwo oba mu bwe muti omwo ne bwokomaawo simumanyi nze linnya bula omwogera ngume simanyi linnya kamukuwandiikire kati nze okusinziira bw'oyogedde ebyo tomusoma nze nvaako si oyo wandiika bubi bitegedde yoyo Pastor Benon siwandise Benon naye tomuzaabuza basajja mmwe bannaye kati ntegedde bannaye ensinzibu ate kituufu buwanvu ki obulala bw'oyiseemu ebiseera bisinga kutambulira ku bunkenke ng'olowooza nti abantu oba bandaba mu kikumi ataasanyuse mu kyewakoze n'omusanga mukubo n'akwogerera ne social media okutwataakinga nga buli kiseera olw'entalo zaffe abali mu industry temuli nnyo buzibu bw'amaanyi tukola tunyumirwa mboozi ki gye wakyasinza okukola n'olya nti nammwe yabanyumira kubanga nze munnamawulire naye olwo sitole gye mpandiika sobola kati mukama wange ddi nkya ssaawa 6 n'okwata obudde ekyo nali nakifuna okitegedde kati banteekayo ng'amayi bambonereza nga bampa buyi byamagye kiki osobola okwogera ku konzanyiriza ono yani wa comedy store muhanji musajja mulungi yes ayambye industry bwe mwava mukomera ani waga muhanji yabawaddeyo ekyamazima si yatuwaayo nze nzikiriza era omuntu yenna waddemu musalira omusango naye si yamuwaayo nga ggwe bw'onoobeera wano nga bamanyi nti no bweyagala lipoota wa bukedde seeguya bwamukubira ayanguwa mangu n'okwata essimu n'okubira lipoota wammwe wano noga oli luddawa n'akulagirira waali ekitegedde oli n'amugamba nti njagala lipoota emuwa mulimu noga diiru n'okubira lipoota eyo nga nawe totegedde kumba omuseetinga kumukwata naye nga nawe tomanyi bwe yali nze nzikiriza bw'aba atubega walala ogwo si ye yatuwaayo kiki luli ekyabatabula ne bazzondo bali abalala ababiri
omumpi Isimaga yagambye kamukampi omulala mutwe gwalira yale Isima nawe ovuma aba ababiri wakati yawo otyo kuba kati gwe kukono oli munali ku ddyo yani embabali bwe mukyali kati ono bana babiri bano checha abatabula nabo ne bagenda no wandika abalala tutandika n'abantu abo nga ffenna tukola mu program emwe y'okumacha ku Radio Simba kitegeeza nga tulina endowooza ezifaanagana ebiseera ebisinga oyo omunene n'awumula radio yani kozi opeto ono omulala n'akyusibwa sho n'adda mu y'olweggulo yani oyo kozi saabakaaki kati bwe bagenda awo ebiseera ebisinga bwe muba mutandika okukola ebintu muba n'ebirooto bingi mulimu ajja mu media ng'anoonya linnya naga nzize mu media kunoonya linnya era bangi abajja ne basaba emirimu naga nze ne batampa musaala nja kukola noonya linnya nze nja kikuba nze saagala na ssente tageti waka erinnya bwe limala okujja naga kakati erinnya ndifunye kati kyekiddako tewali njagala ssente naye nga mu ndagaano tekyalimu oba n'atuukawo n'agamba nti erinnya ndifunye oba bw'ajja nga yagaa nti njagala ssente bamala okuzifuna n'atuuka naga kakati yes ssente nzifunye kati kyekiddako mu buli kimu kibaako kyekiddako segoya bwe batandika nga ofuna emitwalo 5 otuuka ekiseera nga watandika gikumala ngero oli musanyufu nnyo gamba gino gimmala era bwe bambuuza wano oyagala mmeka noganze bampaata mpuliro zizoogera naye maama tutuyirete nze nayogera naye kati nenzoogera essaawa eno enseiza n'okukankana kuba otuuka time n'ogamba nti kati 5 nedda bampe 8 era omusajja asobola okikwata obulungi n'akikuwa n'okifuna n'okikolerako emyezi egi noga nedda kamu 2 waakiri kati ogenda olinnyisa gono gwokola naye atuuka ekiseera ng'ebirooto byo takyasobola kubikontrolinga ne mwawukana ekyo kimu ekyokubiri n'embeera ekula mulimu abantu abamu batamanyi nti embeera ekula bwe tutuuka nga tutandise n'ekintu nga kyakivandulo kitegeeza mulimu ssente bwe mufuna emitwalo 5 zonna muzigabanirawo ne ziggwawo bw'okeera enkya noga nti tulijja esalinze kampani waliwo olwekugabanirawo ne ziggwawo kuba kukyuseemu bwe tugafuna 5 kampani efunako share olwo mufunye ofiisi erina okusasulirwa kati ebyo byonna oli ate abirowoozaako nga mutandika yaga ssente ezo sizaagalawo era wonna wavaawo bukuubagano kati byali bingi ebyatabula ani yali asinga okusaba ssente ku bombi sijagamba nti kusaba ssente pase kubanga omusaala gwe bali bafuna baali bakukkiriza naye nga kyebatakkiriza nti kampani erina okukula opeto yagamba nti bwe yali mazima gali nti yali asiibula nnyuke mwaka ogujja n'otomukkiriza nti yali asiibula yali already akuze myaka ali myaka 5 bwe yaŋŋamba nga agamba katukole gumu guno nze nyinyuke naye ng'omutwala ntyaje era n'omugoba ate bw'oba oyagala kuwummula ne bakugoba bugwe baba tebakuyambye ne bakuwummulizaawo sintori si kyeri ayagala okatuwummule tukomewo wayamba muyambi nsajjagwe olugambo mu kyenkya tuleetera omwana wo togenda kwejjusa okuwandiika abaana kugenda mu maaso ku Kampala is just as good as its customers mutundwe bannange tulina essaabazzonto abantu kye batamanyi yonna batulaba nti ne bwe tubeera mu break era oba oyisaawo era oba okyatwalaganya kati gwe wafuuka kitundu ku ekyo kati amawulire gwe butaba na lugambo baina okuzaala kati omwana nga taluyina ebedde DNA eyo nze munafunye obuzibu abaana bage olugamba asoma amawulire agandi omu yaŋŋambye tombulira kale oba lwaki tebaagala mulimu gwange naye sande bukozi kati go omwana wo tabezonto owange abange bali already bazonto bali kyensinga okubaagalako nti balina talent ewandiika nga bwe mpandiika naddala abakulu bawandiika munnange oyo asinga okuwandiika wa myaka emeka asinga okuwandiika ali mu senior 4 ataddako addako wa P7 ataddako kati onoonya ansa gye naganye kuwa naye gwe manya nti addako wa P7 addako wa P3 ataddako tasoma ataddako addako seguyandeka tewekyawa nga ebintu bikwate mpola seguyandeka
seguyandeka kubanga wena kubuuziza eri n'ogaana okwogera abaana b'oyina ne kati olwedde oyina bana anti kyenagambye saaganye buganyi namala kubeebuuzaako baana mmwe njogera omuwendo gwammwe kati obeebuuzizaako kino ekyebibiina nze esasula fees ogambye oli weesifo omukulu omuweesifo oyo wa myaka 18 owa P7 12 13 owa P3 owo bw'abanga wasoma 18 nga weesifo nga gwali gusiru ani ng'ogambe waliwo emyaka gye tumanyi bakufa abaasomanga nga tuli bakulu naye kati ab'ennaku zino omwana abeera mwesifo aye taba 18 bwaba yali mugezi nga taata we. Lwaki omwana w'omukulu wa myaka 18 addako wa myaka 12? Nze ndi kaweta. Ndi kaweta. Lwaki ate wali wa P7 n'owa P3 emyaka ate mitonoko ku giri? Anti gambye kaweta kati akaweta wokagirako ogirira kati bakateeka muggwe bakateeka muggwe mama w'abaana anze lwaki teweesiga mama w'abaana nsonga ki ezibatabula ebiseera ebisinga omanyi lwaki family planning ekyaganya okukola obulungi wano nti abasajja kati be basinga obutagala kuzaala baana bangi naye tebalina ngeri bayinza kikwekontrolingamu ne beeteekamu akantu kweteekamu kantu abakyala kuba teyeeteekerwa omukyala abeerawo n'omugamba wanyamba tugumiikirizaako kawezeemu emyezi kaweze emyaka 4 ye bw'aba ayagala naye tunulira naga nti nina ebyokukola maaso awo omusajja ono nyinza okunoba neetaagawo obwana buna kansooke mbukunkumule wano ku speed agamba okay nafuna enkya kyokka okimanyi nti kyotoyogera omuntu yakyejjulizaawo cause the world does not tolerate a virtue wabawo virtue nga bakijja kaakati olabika oba maama w'abaana yanoba asooka n'olwawo ofuna omulala naye ate nandi mutumidde sandi mutumidde kati bw'oba wamutumidde ddamu omutumire nkutumidde nnyo maama w'abaana bebi amannya ge yaŋŋaana ogoogera kale twavudde mu buwonvu at least awo tubulidde ku baana b'olina nti olina baana anyway teekawo enamba yonna gyoyagala kuba nyinza okuba nino ne besimanyi gwe lwaki ogeya abantu ng'oboogerangako mu komedi nga toyagala kwogerako sisinagana muntu kunjogerako buli muntu anjogereko nali nkukubiddeko esimu negaseguya tonjogerangako njogerako bye tukubuuziza tobizzeemu nga kiriwa biki kale mu bufunze wano kubanga tulabika tumaliriza ogera tubulira ne kuluyimba lw'oyagala ebisanyu lyokyasinza ofuna mu bintu bino nebyofunyeemu nti nfunye kino na kino ekyamazima kyensinga okunyumirwamu nti nkozesa abantu nga balya ku kino kyetwatandika nti abantu we bali nga omulimu gwabwe bwemubuuza nti okola mulimu ki akuddamu bulungi nti nkola mu bizonto naye nno manyi nti nno twagambye n'okukubira ku palaso tulabe oba essimu oba tumukubireko twamukubidde essimu ngeri bize luyimba kiri osinga okwagala bw'obeereyo ne bikutabukakologa nti nempulirizamu kuliyimba luno nempulira ku mirembe njagala nnyo omwana omulenzi oli mwete omwana omulenzi omuntu yabwebwa n'ekitiibwa ekyobwassa misagi esemakula papa golden papa oyo sa yenyini yes sa alina akayimba onkuba bakayita onkuba keeko keeko mulimu nempulira nga amabeere gansaanuuka nga nkawulira nempulira amakkato kakulumbala kalimpa kayitirire kabeereko omusajja ku kifuba and then sample the tune ani asampling gyali tonalamula studio ate manyi nti ogamba takula ejjinja gyali eyo asamplinga kakati tujja kusamplinga ndowooza kikyoyagala kugamba abantu nga tetunava wano yes abantu njagala nnyo 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 okubeebaza okunjagala n'okumpagira mu buli mbeera yonna abantu banjagadde nnyo ne byembadde simanyi ne buli wootuuka nze nfuna ssente nga mbadde sizisuubira muntu nakubira kuziraga musajja gwe kankoye ku ssente olyeko bantu batwagadde nnyo 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 ne batukubiriza ne batwagazisa kye tukola so mbasaba mugende mu maaso n'okutuwagira n'okutwagala ate n'okulaba Bukedde TV mazima gennyini kale otugambira endawusi tuyiye nnyo tumukoleko emboozi nga gye tukozeeko enkya bw'onoomulala ku mmande kuba taba na budde yeebuzaabuza ate alina ebintu bingi kakati tugenda kubalekera emboozi za booda ezo eziri twebanziza nnyo ssebo saabazonto okutuzontowalira byeyogedde abantu babyagadde nnyo tewerabe tutandika saa 12 mpaka ssaawa 4 kankusiibule ndi Josephat Seguya tujja kutabuliramu awo tunaaba tufunye obudde ne oluyimba lwe wasabye olwa Samisa Kisamakula neyanziza
Happy birthday. Mukede ulokutana tusedde mu katale ngalimu ebikulu bino. Mulimu Kabaka byakyusiza ku mazaalibwa ge ne byakuutidde Obuganda okukola. Tukulaze engeri mizayo ya North Korea bwesengudde ebyalo mu Japan. Donald Trump azizza omuliro ku misango egyamuggulwako mu mukogo w'ekisibo eky'Abayisiraamu. Tukuleetedde emiteeko gy'abantu bana Allah bata Abana ba boda bavuga boda yes ekibozibozi n'abaana gana baffe aba boda bapte musima song ku microphone squeeze on the black down the most wanted the corner bugambo Bukede TV program echenchia ku TV yo mutu wa bulijjo mama leero ndi ne bagana fa aba boda tugenda kuwayala mu nabo wano batuli ebitambula bitya business erietya ndina tete no yesizi dolwa leero mama nyabo mukulu oli otya Ulam gabutya. Ulam kamera za Bukede TV wetu nyimirwe. Obuli oli stede. Kiria. Amanya kuitana. Kakembo Enoch. Kakembo Enoch kamunywanyi wange. Yeah. Uta Kakembo Enoch. Ndi Kiria. Oli stede nnyo. Nyona. Watu seda ku mulimo. Da tukakalabi. Ojja osame kawo ku mulimo. Sawa 10 Kiki ekikukeze nnyo nawo ina nyaka janja. Mbeera. Kiki. Mbeera ki. Mbeera sere. Kuwe ku sente kuwe. Ne yanze. Bwe nkozo togera kuda mukera. Togenda kuda mbwenkuwa. Encha sijja kera. Nyala nkuwa tudamukera mpaka luberera. Bitambula bitya. Bitambula bwebi. Ana abana ba boda ababajerega nnyo simanya ba boda temwasoma. Baba tebalimba. Balimba. Batwasoma. Mwasoma. Ne lwakuba mirimu. Kali kasoma ndo kujano kayogera luzungu. Kachala akakuba Kingereza okagamba ota mu luzungu awo. Kakasoma kazori kayogera lungereza okagamba ota. Makamu anigo. Mjarugende. Mu luzungu ne kake. Na igo. Kampala. Yeah. Nuko gamba sente kabulire bay Kampala. Vono gende Kampala sente meka. 2000. Oyina bachala meka kake. Ninomu. Oyinomu. Bamu itano. Namutabyalimu. Muwane mu luzungu mpulire. Namutabyalimu I love you. Chimala. Ono mujaja chachi wone oli stede nnyo kayimba kiko kunyumirwa kayimbo zine kayimba kesinga okunyumirwa Karunyankore ikangambe nganya kayimba eyo kayimba mwana Chris Evans yagamba atya kayimba kali yawo ko Karunyankore enyo anyizo butakategera burunje ngeri jabitaba akuyimbira mu shaku sambagira kakutera takakwebwa mwana wange rugayo nyenda kutesira musira mako pure baby sako bakalupira oli stede obulamu gamba obulamusi bubi bapita masoko kuba kuyitanya Ambrose kwasibwe munyankore very good ninga wesabise nnyo katubale tubara empewo nyingi oyina jageti ngameka katwala wanji jageti ziringa meka sino kabiri biri esebo bana obedda ndieri baganta ba boda isimanyite basoma twasoma na irwa mbera twasomera dara kati soko barumye mungu oyogera luzungu awo mpulire if you are going to Kampala you just come here at Natete market. There is a good border which are very clean and have the good behaviors. We are here to take you where you want to go. Gwe. Yeah. Musungu bwachate. Musungu bwachi. Musungu wabutaba baba customer kutwita kono bagenda. Kati customer kazojaga kachala kanyirira. Ngakogera luzungu. Kanirize mo mpule kanirize. Customer mami. Mami. Where to? Where are you going? Let me take you. We are going to Kampala. Soko mama kayimba. Sabula kuba zinamu. Nibagamba mbulusimenye mwasoma. Simenya ogenda mu boda mbulusimenye bo maze kulemerero. Soko ompanire mu mchala wa mu luzungu mpulire. I love you my sweetheart. Yongera baka kamba kalanze. I love you very much. I will love you until Lake Victoria dry. Nego ababoda bano ba. Akagamba ko kategedde kagambo kadda. Ogambye ki? I love you until Lake Victoria dry. My God Jesus who tapata my Lord I wonder. Mudemo mugamba kalala. I love you so much. Yeah, that is it. I don't have very much words. Nigwe. Abana bano balaba. Pia Airtel TV. Onyumire the Voice Africa.